Kati tulage wate gwe kamba abuwulire mmwe ffe tuli banyiivu saagala kajanja Museveni aleme kulowooza nti ffe tetutegeera tetugenda kukolera abantu bizinesi zaabwe nga twerimbise mwenaalemu ekyo mukitegeere kitambule mbibabuulidde. Aya kakati nno tuba tusimbudde butereevu nnyo ng'omaze okubeera ng'oteekako ekigalo ng'enkula yaffe akatambi kano katambule nnyo mu mawulire agaakagwawo obunkenke okulya n'okukomba essuwaani munda mu gavumenti ya mwami Museveni okutya n'akasattiro byeyongera buli lukya ng'onayolekedde okwerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 kaakati nno bwino amaze okubeera ng'afuluma nakutegeezaako ku musimbi ogwali gutandise okubeera nga gutambuzibwa okuwandiisa abantu kyalo ku kyalo okubeera nga baakubeerawo nga General Museveni alayira ekkololo ng'ennaku z'omwezi 12 nga bano baakusasulirwa ensimbi ezikwata mu mitwalo 55 okudda waggulu. Kakati mu Parliament ey'eggwanga Uganda bamaze dda okubeera nga bayisa obutitimbe bw'ensimbi obugenda okubeera nga ate mukwano gwange bukola ku mukolo gwa General Museveni ogw'okulayira bitiisa. Omusajja Ssemujju Nganda avuddeyo n'aleeta bwino ensimbi ezisoba mu triliyoni ennamba bwe munnayuganda ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ow'omusolo buli lukya. Wuliriza tula katambi kano otegeere mukwano gwange ensimbi yo bweyonoonebwa abasajja abagamba nti bali mu buyinza emyaka 40 ng'amalwaliro gongera kuvunda enguudo zongera kusaanawo amasomero go gaafa dda abasajja bakutte omusimbi ne baguyisa nga gwakuteekateeka mukolo General Museveni alayire ekisanja ekyomusanvu. Parliamenti ya ggwanga Uganda bwino amaze okubeera ng'ate afuluma. Kakati ng'ebyogenda kubeera ng'obitegeera waliwo bwino omulala amaze okubeera ng'afuluma omusajja gavana w'ebbanka enkulu ey'eggwanga Uganda ono byamwononekedde dda era ng'ono we twogerera essaawa zino yandibanga atemeza amabega w'akaduukulu obanga ali mu firiigi obanga ali mu beesimenti. Wuliriza General Muhoozi Kainerugaba gye bukeeredde olunaku olwaleero ono yavuddeyo n'alabula omusajja gavana w'ebbanka enkulu ey'eggwanga Uganda. Jjukira nti ono y'omu ku basajja abaavuddeyo abawulirwa ne bawakanya etteeka eryayisiddwa mu Parliament eryabadde lyagalwa ennyo General Museveni n'akabinja ke okubeera nga liyisibwa naddala okulemeza ebibiina by'obufuzi. Kaakati nno omusajja ono nkugambye nti amawulire gamaze okubeera nga gafuluma ng'essaawa zino yandibanga atemeza amabega wa mitayimbwa. Kaakati nno tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga zino ne General Muhoozi okubeera nga buli avaayo okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga Uganda ezinyigiriza ensi yaffe ezikwata ku bannansi avaayo n'amulabula lwaki. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso alipoota enkambwe emaze okubeera nga efuluma eraga biki ebyayisiddwa mu tteeka eryamaze omukwano gwange okubeera nga liyisibwa Parliament ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano 2026 erimanyikiddwa bulungi ng'erya Sovereignty Bill. Kaakati nno biki abakazi n'abasajja aba NRM bye baawagidde nga tebamanyi ebikambwe ddala ebigenda okunyigiriza munnansi ku katambi kano ogenda kubeera nga obiwulira. Biki bye bajje mu tteeka lino ebyabadde byateekebwamu okubeera nga bongera okunyigiriza eggwanga Uganda ne bannayuganda ku katambi kano ogenda kubeera nga obiwulira. Nkugambye nti byonna ebyayisiddwa na biki ebyakwekebwamu ku mulundi guno ogenda kubeera nga obiwulira. Olunaku olwaleero tumaze okubeera nga tubikuŋŋaanya tugenda kubeera nga ate tubikuwa. Akatambi kano nkusaba okatambuze nnyo ng'oteekako ekigalo gwe mukwano gwange ampuliriza. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi gwa AKTV nange omugezi emabega w'emizindaalo Kawandwa Bigambo Promax nze ndiwo okulaba nga ntematema okutanya n'okutagula ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Kyokka bino byonna nga biri bwe biti omukyala amanyikiddwa nga Honorable Shamimu Malende amanyikiddwa nnyo nga Maama Kampala oluvannyuma lw'okubona okulondebwa mu kalulu akali akavaawo mpitewo azzeemu n'alabikako. Jjukira nti ono ebbanga lyonna bannayuganda bazze nga bamubuuza nga beebuuza wa gye yadda. Kaakati nno waliwo bwina afulumye mu nkomawo y'omukyalo ono nga ne Kyagulanyi Ssentamu Mitemba alina ebigambo byeyogera byogenda okubeera ng'owulira oyongere okutya ensi. Ono yalabikako mu kubeera nga anoonya akalulu oluvannyuma lw'okunoonya akalulu n'alondebwa teyaddamu kubeera ng'alabikako paka olunaku olwaleero amawulire bwe gafulumye ng'alabiseeko ng'ava Bulaaya mu nsi mukwano gwange etannaba kubeera nga emanyikwa butereevu. Nga bamu bagamba nti yabadde Nairobi mu ddwaliro, ng'abalala bagamba nti yabadde mu Amerika, ate ng'abalala basaakaanya nga bagamba nti ono
abadde mu ggwanga erya Girimani ng'abalala bagamba nti yabadde India nga ajjanjabibwa. Kaakati no waliwo bwino amaze okubeera ng'afuluma gw'ogenda okubeera nga olaba otye. Wabula embeera bw'eti munda mu ggwanga Uganda ekyagenda mu maaso naddala mu bannabyabufuzi bangi nnyo oluvannyuma lw'okumala okulondebwa nga beekweka ne bataddamu okubeera nga balabikako. Kati nga twolekedde okubeera nga balayira batandise okubeera nga bangi bavaayo n'okwogera mu kamera ensinga ebalaba. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, kakati waliwo omusajja amaze okubeera ng'akwatibwa n'emmundu ez'omutawaana, akwatibwa ne passport ezisoba mu 10, ayogedde ebigambo ebitiisa ogenda kutya. Jjukira nti twalabako ku munnamagye omu aduumira amagye ag'ensi emu ng'ono alumirizibwa okubeera nga yeetaba mu mize egy'okutunda ebyokulwanyisa. Mukulembeze ki? CDF ki? Wansi ki? Mu East Africa ayogere nnyo eyalabibwako ng'alumirizibwa mu bintu by'okusuubuza emmundu. Kati omusajja akwatiddwa n'emmundu empitirivu ennene zirwasa mayinja ziwakadaala munda mu ggwanga Uganda. Nga sinakubeera nga ngenda wala ng'enkola yaffe, njagala nsookere mu kubeera nga ndabisa gavumenti ya Mwami Museveni emyaka 40 bano nga baakayisa ensimbi ez'okuyamba General Museveni ku mukolo gwagenda okubeera nga yeerayiza. Njagala ate owulire ensimbi ezeewolebwa ne zitakozesebwa ne ziterekebwa ate nga amagoba gasasulwa. Eyo ye gavumenti ya Mwami Museveni. Beewola ssente nga zakola luguudo ne batalukola ne bazitereka ate ne batandika okusasula amagoba. Ne beewola ssente ez'okuzimba eddwaliro ery'erubowa ne bazitereka ne batazikozesa ate ne basasula amagoba. Gwe munnayuganda gwasasula wabula sibbo abakola bino. Wulira ebigambo bino ate mu butongole akaleero tube nga tukasimbudde. Ebya Shamimu Malende kakati nno ebya gavana wa banka okubeera nga akwatibwa mukwano gwange ogenda kutya. Ne General Museveni nga yolekedde okwerayiza omusimbi gwamazedde okubeera nga ate gufuluma butitimbe na butitimbe ng'abantu mu malwaliro bagenda mu maaso n'okufa awatali ddagala. Gavumenti eno ndagajavu nnyo, yeewola ssente eziwera triliyoni 14 tezikozesanga. Mu ezo mulimu ez'okuzimba ekkubo eppya erigenda Jinja lye bayita Jinja Expressway ne Southern Bypass faabe wafaabe Bukasa w'ensula ku kyalo. Ekkubo eriva Entebbe ne lituuka e Munyonyo lijja kujja liyite mu Makindye ligguke mu Kitowe waffe Ekirinnya lyegatte ku liva Jinja. Kati eyo projekiti emu bagiyita Jinja Expressway Southern Bypass. Twewola miliyoni za $3 ezo ze ndowooza nga triliyoni emu n'okusoba okuzimba ekkubo eryo mu African Development Bank. Negamba nti nzibawuze buli weewola ssente mu bitongole ebyo ebyebweru ne gavumenti bw'otazikozesa bakusasuzaako kye bayita commitment fees. Kati buli mwaka tusasula commitment fees biliyoni wakati w'7 n'ekikumi ssente ze twewola ezitakola ne tutazikozesa. So abantu olumu batyanga gavumenti yeewola naye gavumenti ndagajavu nnyo. Olumu ewulira nga bawola neyeewola n'eteeka eyo n'etakussa mu nkola. Endulu eyaline ku luguudo luno olugenda Empigi. Yes, olw'Empigi. Endulu eyo yali nnene nnyo. Empigi obuzibu waali nti ate ko twewola ssente naye omuwendo kuba gavumenti egenda okwewola ng'emanyi nti ssente zinaakola ekkubo zigenda kubeera bwe neri Entebbe bwe lyali. Empigi twewola triliyoni kene batwewoze n'eyokubiri nti ssente ziri tezaamala dizayini y'ekkubo yakyuse bwe bityo. Kati mu mateeka gavumenti nze kubanga muntu nti ogenda kwewola nga tomaze kunoonyereza. So olwaleero abantu tebatya nti ssente zigenda kujja zigenda mu byokulonda tekisoboka. Ze mulina okutya ezo ze mulya nti bagenda zeewola mu Stanbic oba mu Standard Chartered gye bayita domestic borrowing togenda kwewola wano okumpi. Ezo ku speed baba baziseeyo dda naye zino ze beewola ebweru zitwala obudde. Zitwala obudde nfaka ezimu bagala kuzeewola na ku Kenya yennyini. Kenya etuguze emigabo nga amagoba getufuna ku mafuta kati getusuubula okuva ebweru bange wakati tulina miliyoni za $150. Amafuta kati ekitongole kya gavumenti kye bayita UNOC gekinaagulanga ebweru amagoba gekinaafunangako ze zimu kuzigenda okusasula zino. So Kenya egenda kuba etuwuzi naye nga tetuwadde cash
naye tuwe nti tuguze emigabo mu Kenya Pipeline nga amagoba getufuna getukozesa okusasula bazimbire wala wangi si mwebyo zimusinyako ndowooza munnange owulidde omanyi bwe tubeera eyo tugamba kati ezenkya ze bagenda okugabako ezenkya zitwala obudde ola trillion 14 ezekola enguudo waliwo eriri ewa muto wange Alan Mayanja. Alan Mayanja is a young very good promising MP. Kiki nagambye awuliriza nnyo abuuza asoma Nakaseke Central. Era abantu bayo omwana oyo mwagala nnyo so lwakuba nti yakomako akawulu kange naye abuuza nanga nti kino siniya nkikoze ntya n'omusanga ng'asoma n'omubuulira kuba palamenti amubalowooza si yamyuka mwami Segona palamenti erimu ebyokuyiga bingi ebimu n'enkolagana yo n'abantu kikulu. Okay, mu butongole nzikiriza nsooka enkulamuseeko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka mukutu ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda ate nga mu mbeera y'emu gumanyikiddwa ng'omukutu ogw'omuntu wa wansi. Kawandwa bigambo Promax omugezi emabega w'emizindalo okubeera ng'ate nzitaanya n'okutaggula ensonga. Kaakati nno gavumenti ya Mwami Museveni owulidde bulungi nnyo nti bakwata ensimbi ne bazeewola ate ne bazitereka ne zibeerako n'empumbu. Wabula nga kye bakola kwe kubeera ng'ate basasula amagoba ag'ezo ssente ze beewola. Kyannaku nti buli lukya ebbanja eribanjibwa eggwanga Uganda lyeyongera okulinnya naye ng'ate waliwo ssente ezeewolebwa nga tezikola. Kyokka ate ne beewola n'endala ne tubeera mu mabanja buli kadde bajeti y'eggwanga Uganda n'ebaako ebitundu ebikunukkiriza mu 50 nga ssente za kwewola ng'ate waliwo ezeewolebwa ne zitakola mirimu egyo egirina okubeera nga gikolebwa. Okukkakana ng'ensimbi zino zibbiddwa oluvannyuma lw'okuterekebwa ebbanga eddene ne zibeerawo nga ziri dormant nga tezikola. Kaakati nno ne bannakigwanyizi bafuna akakisa ak'okubeera nga bazinyakula kubanga zibeerawo ng'ate tezikola ebyo bye zirina kubeera nga zikola. Kyannaku nnyo tulina gavumenti esobola okwewola ssente ezikola oluguudo ne lubeerawo emyaka nga ssente bazeewola munnayuganda ali mu kusasula magoba ng'ate ssente ezo tezaakola kye zirina kubeera nga zikola. Munda mu ggwanga Uganda obukulembeze bwa Mwami Museveni obufuzi bwe obw'emyaka 40 ebyo byasobodde okubeera ng'ate akolera bannayuganda. Ampuliriza nakugambye nti bingi nnyo tugenda okubeera nga tutunuulira oba tusookereko mu paalamenti ey'eggwanga Uganda nga sinna kutwala wa gavana ono embeera bw'emwononekedde ebintu bwe bimukyukidde ng'ono yakamala okubeera ng'aweebwa ebitiibwa eby'okubeera nga ye gavana omukulu ow'ebbanka enkulu ey'eggwanga Uganda eyali emaze akaseera akawanvu nga terina gavana n'okutuuka okubeera ng'ensimbi mpitirivu ezanyagulirirwa mu bbanka eno. Kaakati nno musajja wattu yabadde yakabeera ng'atuula mu ntebe eno ate n'avaayo n'awakanya ebbago oba etteeka eryo mukama we lyabadde yagala liyite ate yamukwasa omulimu guno. Kaakati nno okwetegerera okukozesa obwongo bwo nga Mwami Museveni ye yakuwa omulimu ekyamazima kyekyobulabe General Museveni kyasinga okubeera ng'atunuulira ku sayidi ye era kyekintu ekimu ku ebyo byakyasinza okubeera ng'alwanyisa nga kasita akuwa omulimu aba ayagala ng'okolera ku ntoli ze nga kasita akuwa ekifo aba ayagala nga teweerowooleza. Kakati nno gavana ono okubayo n'akozesa obukugu bwe n'akozesa amagezi ge n'akozesa okusoma kwe n'ekitiibwa kye n'ayimirirawo ng'omuntu ekyamazima omusajja ono kyamuzaalidde edda ttinku kyamuzaalidde eddala ennya. Basina kubeera nga nkutwala eyo njagala nsooke nkutwale mu paalamenti owulirize etteeka ekyamazima eryayisiddwa gavana erimutadde ku nninga okubeera nga yali wakanya naawe ombuulire ddala singa obadde ggwe nga ggwe gavana ng'oyagala okwetegerera ng'oyagala okukozesa obwongo bwo ng'oyagala okukozesa okusoma kwo ebitabo byo ebya profesa jjukira nti ono ayina ekimanyikiddwa nga PhD diguli wali mu university eye Liverpool kakati no mu economics. Omusajja ono General Museveni gwe yabadde ayagala atuule ne diguli yeeyo eya PhD gye yafunira mu kibuga Liverpool mu ggwanga erya Bungereza eya economics ate agwagire ekikyamu. Kakati omusajja kiyaganye. Njagala owulirize ebimu ku ebyo ebyayisiddwa mu tteeka lino n'ebyo ebimu ebyayongeddwamu kakati n'ebyaggiddwamu ddala ombulire singa wabadde ggwe nga ggwe gavana wandikkiriza ebintu nga bino okubeera nga biyita ku kusoma kwo kw'oba nakwo obumanyirivu bw'oba nabwo n'ekitiibwa ky'olina mu ggwanga ne bannayuganda eddala lye bakutwaliramu. Kaakati nga ggwe gavana wandikkiriza bino ebyayisiddwa jjukira nti abaka ba NRM babiyisizza nga tebamaze nakubeera nga basoma mu tteeka lino nga tebamanyi n'ebyo birimu wabula baba bayita mu kamitingi ku ssaawa 4 ne bababulifingamu ne bababuulirako ebitonotono ebimu ku ebyo
ebiri mu tteeka lino lyebagala okubeera nga ate batebulinga. Wabula gavana ye yaluma ogwa wansi n'ogwagulu n'agamba etteeka lino lisaana kubeera nga lyokebwa. Kakati ne kimuzalidde leenya okutuuka okubeera nga essaawa zino wetwogerera yandibanga ali mu firiigi, yandibanga ali mu besimenti, yandibanga ali mu kaduukulu nga bannamagye abangi bakwatibwa mu kimugunyu. Nze naawe sooka owulire alipoota, sooka owulire ebyayisiddwa gwe munnayuganda naawe kikukakatako okubeera ng'omanya ebifa ku tteeka lino, kubanga bingi ebigenda okubeera nga biyitibwamu abasajja abali mu gavumenti ya Mwai Museveni, abasajja bamaze emyaka 4 mu buyinza okubeera nga ate banyigiriza bannayuganda n'okubalinnyako nga n'okwogerako ku bikyamu ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda oba okola musango. Ng'oba oliawo naffe essaawa zino twandibanga etteeka lino litukwata okusibwa emyaka 10 oba okusasula akawumbi k'ensimbi. Mukwano gwange ketuwulira obuwulizi n'okulaba mu mawulire. Teeka erya Sovereignty Protection Bill lyamaze dde okuba nti munnange lyayisiddwa era nga tulinze kulaba omukulembeze wa ggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso n'okulabika nti aliteekako omukono. Yalindiriddwa yonna, Parliament yamaze n'eriyisa. Under tight military and police security after a heated sitting. Okitegeera wakati nga amagye weegali gabadde bweru tegabadde mu Parliament, poliisi ng'esirinze ofu enguudo zonna, wegambanga munda ekyabadde mu House wabadde muliro. Biru yayisiddwa era nga nkimanyi wakitegedde. Kati nze ngenda kubuulira ebimu ku ebyo bye bagenze maaso n'okubika nti bajjeemu, ebimu ku ebyo bye bagenze maaso n'okuba nti munnange baleseemu. Sipiika Anita Amongo amawulire gabadde gatambula nga gagamba nti ayinza okuba nga taliiwo Kabwejongera yennyini yabaddewo. Yadduse emisinde okuva eyitale n'akomawo n'agikyeyalinga. Amongo agamba nti ababaka 353 be babadde present, wabaddeko 8 babadde ku Zoom nga Parliament egenda okubitandika. Komiti eyabadde wakati mu kuteekateeka etteeka lino bagamba nti bafunye submissions 224 ba stakeholders 224 be bawuliriza abali mu group singa nkaaga, mwabadde mu Bank of Uganda, Uganda Law Society, business groups, political parties, religious bodies, universities, health researchers, diaspora representatives, UN ne civil society organization bonna bagenze maaso n'oweka nti bawadde ebirowoozo nga tetenda bagenda maaso nakuba nti liisibwa. Kakati njagala kubuulira ebimu ku ebyo ebyagenze maaso n'okuba nti byayisiddwa mu tteeka lino n'ebimu ku bye baakuttemu kubanga kakati kikakafu nti lyayisiddwa. Mu kawaayiro namba 2 kano bagamba nti kekabadde central kadifaininga the reach of the law era kaditamininga ani gwe baregulatinga era mu circumstances ki oba mu mbeera ki era ng'akoze eki. Ako kasinga okuba akakulu, ako kekasinga okubeera akakulu. Kati mwe batadde ani avunaanibwa ng'akoze eki era nga tumuvunaana tutya. Njagala kubuulira ebyabadde mu Parliament ebisinga mwabitegedde mwabirabye, naye nze njagala kubuulira ebyo bye bagenze maaso n'okuba nti bajjeemu. Ataddeko wonna wosinza okuba nti munnange owuliriza ebyayisiddwa n'ebyo ampuliriza ebitayisiddwa, etteeka lyayisiddwa. Key amendments ezimu kuzaakoleddwa mwe muli kye baayise okudefininga agents of foreigners. Omuntu agwa mu ddaala eguli kubeera agent owa foreigner yatya, bamudefininze bulungi. Kakati mukana akawaayiro bannayuganda ababeera ebweru w'eggwanga babajjeemu okubayita ba foreigner. Ekyo bakijeemu era tekyayisiddwa tekiriimu. Munnayuganda ali ebweru tebagenda kuyita foreigner, okyali munnayuganda. Naye babadde balina okudefininga agent of a foreigner yaani, ne batugamba nti ye muntu acting for, akolera under the direction of or financed by a foreigner
omuntu yenna agenda okukolera omuntu oba akolera wansi w'omuntu omugwira while engaging in activities covered by the law ng'omuntu oyo byakola bikwata oba bigwa mu bintu ebyo ebiteekeddwa mu tteeka lino gwe bayita agent of a foreigner. Naye biiru eno negenda maaso n'okulabika nti yasigazzaamu kiri kye bayita ekya political activities. Kati wali ku agent of a foreigner Munnayuganda baamuggyeemu okuggyako ng'okoze ebyo byenkubuulidde tokyali foreigner kuba eryasooka baatugamba nga bakyakubaganya ebirowoozo nti Munnayuganda yenna ali ebweru w'eggwanga era ayinza okutwalibwa nga foreigner kati ekyo baakiggyeemu. Kakati ekirala ekya political activities ekyampuliriza bakireseewo nga bakirese ne broad definition bakirese nga kinene nga tebalina kye baggyeemu era mu kuba mu byobufuzi n'okola ebintu byonna bye balowooza nga bi-influence nga singa ogezaako okukola ekintu kyonna nga kirina engeri gye kigezaako oku-influencinga legislation oba parliament engeri gyekolamu emirimu oba polisi za gavumenti oba kulonda oba amateeka gonna agafuga eggwanga oba ideology yonna gye balaba nti tegwa mu ssemateeka w'eggwanga lyaffe ng'ogikola olina okulagana nabo ebweru etteeka ligenda kukukwata. Etteeka ligenda kuba likukwata. Wabula to address concerns ezaleetebwa omukulembeze w'eggwanga nti kuba President Museveni alina bye yagamba byatamanyi mu tteeka lino kati okumuadressinga ensonga ye okugiteekako okwadressinga ensonga ya President Museveni Bank of Uganda byayogera Buganda byayogera World Bank byayogera n'abamu ku bannaddiini be baayogera bagenza okumaliriza okuyisa etteeka lino nga gavumenti mu tteeka lino tegenda ku restrictinga lawful foreign direct investment mu bufunze sente ezijja kuno nga teziri mu bumenyi bw'amateeka gavumenti egenda kuba na buzibu nazo. Muno mulimu kye bayise portfolio investments diaspora remittances abasindika sente nga ziva ebweru w'eggwanga ne zijja kuno zirabirire families n'ebirala abo basonyiddwa mu tteeka lino tebalina buzibu. Export proceeds trade financing abali mu commercial loans humanitarian assistance sente zijja okuyamba ku bantu mu ngeremu oba endala grants abawereddwa sente okubaako be bakola babagambye nti mwe temuyina buzibu. Abadde beraliikiridde abali ebweru w'eggwanga nti okusindika sente kigenda kuba kizibu etteeka lyabatalizza nti bagenza okukyetegereza nga singa kikolebwa bwe kiti kiyinza okusannyalaza ebyenfuna by'eggwanga ekyo ne baba nga bakirese. Ekirala penalties ezibadde zisuubiddwa okubeera ku myaka 20 bazikendezezzaako kakati emyaka gijja kubeera 10 singa okwatibwa omenye agamu ku mateeka basobola okusiba emyaka 10 okuva ku myaka 20 egyabadde proposed jail terms okutuuka ku myaka 20 kakati gijja kuba emyaka 10 gijja kuba emyaka 10 kakati batuuse ku muntu yenna ayinza okutaataganya ebyenfuna by'eggwanga economic sabotage naye bagenze mbasunuka bika nti baginywezezza omuntu ali ebweru w'eggwanga ng'ogezaako okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga lino lino nti bagenze maaso n'okuba nti balikozeeko redrafting okutagetinga agents of foreigners abo bagezaako okufulumya amawulire amafu ku Uganda oba okukola ebikolwa ebigezaako okudamejinga economic system y'eggwanga nga bona agamba Uganda temugiwa buyambi Uganda ekuze kino na kino World Bank kakati aweteeka lijja kuba likwata buterevu etteeka lijja kuba likwata buterevu abantu bagenda okufuna sente nga bali mu advocacy research journalism business operations nti singa okola ebyo nga bigenda ku discouraging ebintu ng'ebyo abantu bagala okujja okukola research abantu bagala okujja okukola emirimu egy'amawulire n'ebirala kakati gwe n'oba discouraging etteeka ligenda kuba likwata bimu ku ebyo bye bagenze maaso n'okuba nti oba oli awo baleese mu tteeka lino landoozi olitegedde bulungi nnyo nnyini ddala ebimu ku byo tujja kwongera obyetegereza naye nga obwo obumu ku buwaayiro bwe baggyemu nibo bagenze maaso n'okuba nti baleeseemu. Okay,
Kakati etteeka lino twabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo ye yali target mu tteeka lino. Era bw'olaba obuwaayiro bwonna General Museveni ne banna aba NRM bwe baasimbyeko essira, bwe baasimbyeko amannyo, bwe baalumye ogwa wansi n'ogwa waggulu, ge mateeka ago oba bwe buwaayiro obwo obukwataganira ddala ku bibiina ebyobufuzi n'ebyobufuzi butya munda mu ggwanga Uganda bwe biyinza okubeera ng'ate bizannyibwa. Nga bakulaga nti etteeka lino likukwatirawo singa omala n'oyimirira n'ogamba nti ekyamazima munda mu ggwanga Uganda temuddamu kubeera nga mubawa ssente. Jjukira nti $1 billion General Museveni gy'abadde afuna okuva mu ggwanga erya America, Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo yagivunnamya. Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo yagiteekako obukwakkulizo obw'amaanyi nga ne gye buli kati mu bajeti eya Uganda ejja $1 billion eno eyolese okubeera nga tegenda kubeeramu. Kati General Museveni akugamba ng'ayita mu tteeka lye eryagenda okubeera nga asayininga nga amaze okubeera nga yeerayiza nti singa omala n'ogenda n'ogamba nti Uganda temugiwa ssente kubanga boonoonye eddembe ly'obuntu mu Uganda kyamu, n'olabisa gavumenti mu butuufu n'oteeka abazungu bali ku nninga nga Kyagulanyi Ssentamu Tembo bw'akikola, gwe tteeka likwata butereevu. Era gw'oba tolinaako kyakunnyonnyola okuggyako okusibibwa emyaka 10 oba oliawo n'okuwa engasi n'oba ensimbi akawumbi kalamba ak'eggwanga erya Uganda. Kaakati n'abasajja bano Kyagulanyi ng'abasuza bakukunadde, ng'abasuza batunula, nga yalangirira n'okudda mu Uganda, babadde balina okuteekawo etteeka lino bukubirire mu speed okulaba nga limuteekamu akatengo n'okumutiisa obutadda mu Uganda. Jjukira nakugamba nti General Museveni kyasinga okubeera ng'ayagala Kyagulanyi kwe kubeera mu buwaŋŋanguse. Oba oliawo bw'anaabaako n'ekyayiya kiyiiye nga Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse wabula nga tali munda mu ggwanga Uganda, kubanga akimanyi nti bw'atuukirwako obulabe bwonna ng'ali mu Uganda ayinza obutasimattuka kubeera ng'asigala mu buyinza. Kaakati agezaako okulaba ng'amukuumira wabweru w'eggwanga Uganda, awo alyoke afune ekyekwaso bw'aba afunyeeko kyonna ekimutuukako ng'abagamba nabagamba yandibadde asigalawo ne tumuwa obukuumi, fe twali tetumunoonya, twali tetulina kye tumwagaza, twali tumukuuma bulungi naye ye n'adduka n'agenda. Kati olaba bw'afuniddwa obuzibu gye yaddukira, si ffe era ffe tetubimanyi. Kati bo kye bafaako era kye baagala. Kyova olabanga ne Kyagulanyi buli lukya akugamba nze sirimu ekizayiro, sirimu buwaŋŋanguse, essaawa yonna nkomawo era nzija mu Uganda. Kati abasajja bano balina okuteekawo amateeka agamukanga agamutiisa okubeera ngadda nga byonna byazze ng'akola baabizinzezinze ne babiteeka mu tteeka lino nti giba misango. Okugenda mu European Parliament n'oyogera ebikolobero n'ebikyamu ebiri munda mu ggwanga Uganda era n'osaba direct sanctions, individual sanctions ku bantu, kakati naguno guba musango era bakusiba emyaka 10 oba okuwa akawumbi oba okukusiba ate n'akawumbi n'okawa, okukusindikira ssente nga ziri mu tuluba erirwanyisa gavumenti oba ogenda kubeera ng'osibwa. Jjukira nti NUP kibiina kya byabufuzi yadde nga kiwandiike mu mateeka kimanyikiddwa bulungi nnyo nti omulimo gwe kikola ogusookera ddala kulwanyisa gavumenti ya Mwami Museveni. Kati bwe kifuna ssente okuva ebweru kiba kitegeeza kifunye ssente ez'okulwanyisa gavumenti. Awo abakulembeze bonna abeetabye mu kufuna ssente zino baba baakusibwa era ng'asookera munda ye Kyagulanyi. Kati njagala osooka owulirize n'ebigambo bino bwe tubivaamu ate nkutwale ewa gavana eyawagira obutereevu etteeka lino okubeera nga lyokebwa nga lisuulibwa mu kasero nga teriyisibwa. Musajja wattu ebyamutuuseeko kaakati nno ne gye buli kati famire ye ekyali mu maziga, bakyali mu kutya, bali mu kasattiro. Biiru yayise era bannaffe ab'NRM baakoze kinene, baasuze batunula, baakoze byonna nga babalimbye nti eri ku sovereignty ya ggwanga, naye nga kyemmanyi bamanyi nti eno regime eyagala kuggalirayo bannabyabufuzi nga bwe baleeta Public Order Management Bill Act, nga bwe baleeta amendment manya mu UPDF biki, kwegamba baafunye ettuulu mu bill eyayise. Ekisinga obukulu kye baagala kunyigiriza Kyagulanyi, especially mu kawaayiro ka economic sabotage. Banoonya musango ki gwe basobola oteeka ku Kyagulanyi, banoonya misango ki basobola oteeka ku bannabyabufuzi,
baagala nnyo okulaba nga opposition eri crippled, baagala nnyo criminalizing opposition. Kati bafunye tuulu endala kubanga bazze bateekawo ebiteekateeka bingi, ne bateekawo kino ne bateekawo kiri okulaba nga bongera okwenywereza mu buyinza. Naye mu kulonda kwa jjo nagambe naye ne bannayuganda nabo bakola ensobi, twakava mu kalulu naye ebintu tundu bingi balonze ababaka b'NRM, naye ng'ate ababaka b'NRM bamanyi omulimu bakola gumu gwa kulonda Museveni byayagala nga tebamuwakanyizaamu yadde. Singa population yaffe ddala ebintu bye bakola kuba bakoze bingi bibanyiiza, bassebo ne bannyabo twali balabye nti bwe batuuka mu kalulu abakulu bano ne bwe baleeta ssente nga ddala ekyamazima essente ezo bazigaana ne bakola ekituufu, naye era basigala balunkanira obusente bannayuganda. Kati biibyo bingi ate tebakomye ku ebyo. Buli parliament bajja gikozesa okulaba nga bakola, bateekawo ebiteekateeka, babba essente, bayisa bajeti ezibakuumira mu buyinza. Kyannaku naye ensi yaffe kati olw'olugendo erututte bawoza amanya munnayuganda tetukyamufudde forena, naye abange political parties wazijjako ssente, especially National Unity Platform erina ku mbavu eyagalwa abantu, wagijjako ssente eziri mu mateeka. Kati ate ogamba nti ne ssente yonna eneeva ebweru ku muntu yenna era nayo togikkiriza. Kitegeeza ki? Oyagala fuuka kabaka, tokyagala kuvuganyizibwa. Kitegeeza eno regimu ya Mwami Museveni yakubeerawo nga bannayuganda batusuubira okuba nga ffenna tusirise becce. Kyannaku nno nti ensawo bwetuuse. North Korea bwetyo bwe yatambula n'etuukaawo okubeera nti musango nnyo okuvuganya gavumenti, ate n'ensi endala gye ziri bwe zityo, kubanga baleeta ebiteekateeka bwe bityo ne basponsoringa ba regime apologists wano ne wali ababiwagira lena okulaba ng'ebiteeka biyise. Kati ye oli nakyemalira oba omukwasiza, kati abeNRM kye mwakwasiza nakyemalira tuulu endala ey'okulaba ng'alwana okusigala mu buyinza. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi, papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa, kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu, jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Okay, kakati mbadde nkugamba nti embeera bwetyo bweri, abasajja obunkenke bubeeyongera buli lukya, ng'omukulembeze omuntu omu bw'ati yabatadde ku bunkenke okutuuka okukola amateeka ag'okumukumu. Mukwano gwange abasajja nabo baba bateetegekedde. Kakati no mu ggwanga erya North Korea bwe biti bwe byatandika, era General Museveni mu mwaka gwa 2011 ng'omusajja Sejjusa Tineefuza avaayo ng'abotola ekyama ekya MK Project. Kakati nno yavaayo n'ateekawo amaanyi mangi nnyo, era n'ebigambo bino n'abisambajja, n'ategeeza ensinga ye bw'atalowoozangako, kubeera ng'ate asikiza mutabani we buyinza bwa ggwanga Uganda, ng'era kino talikikola. Mu mbeera bwetyo n'akyongera ku birimbo ebiyitirivu ajja ng'alimba bannayuganda okutuuka olunaku olwaleero. Omusajja ono nga ne mu manifesto zonna zazze nga atembeeta mu bululu bwa Zenga yeesimbawo, oba mu bisanja bya Zenga yeesimbawo, tatuukirizangako n'emu. Kaakati nno emirundi gyonna palamenti y'eggwanga Uganda okuva mu mwaka gwa 1998 yalabibwako ng'etandika okubeera nga bakwata mu ssemateeka, era nga General Museveni ye yali omusaale ogw'okubeera ng'akwata mu ssemateeka.
nga wakaita emyaka 3 gyokka nga constitution yakamala okwera nga ate ebangibwawo General Museveni kennyini nga yakulembeddemu ate mwaka gwa 98 n'alabikako ng'agoola engalo empanvu omusajja n'atandika okwera nga agikyusakyusa otuukidde olunaku olwaleero ng'atandise n'okwera nga aleeta amateeka amakakali ago agatwala bannayuganda mu bufuzi obwamusibira mu bbwa kati nno bino nga biri bwe biti. Njagala nkutegeeze nti omusajja gavana ow'ebbanka enkulu oluvannyuma lw'okuvaayo n'awakanya etteeka lino n'awakanya ebbago lino eryamaze dde okwera nga ate liyisibwa ne lifuuka etteeka nga General Museveni agenda kwera nga alisayiningako musajja wattu ebigambo byamwononekedde dda. Kaakati nno gye bukedde olunaku olwaleero ng'omusajja amanyikiddwa nga General Muzikane Lugaba ono yavuddeyo dda n'alumbagana omusajja ono. Kaakati mu mbeera bw'etyo n'ategeeza ebigambo bino n'agamba my friend the governor of the central bank should be careful about his statements. Ng'alabula omusajja ono okubeera mbu nga yeegenderezamu ebigambo bya Zenga ayogera. Kyokka nga ennaku mbale emabega twakalaba nga banka eno emenyebwa nebbibwamu laputopu nebbibwamu n'ebintu ebikulu ddala. Kigambibwa nti wayinza n'okubeerawo nga waliwo ebyabbiddwa ebiyinza okuleetera omusajja ono okubeera ng'asibwa oba oliawo nga lwabadde lukwe luteeketeeke abasajja bano okumusula mu katego okumusiguukulula okumujja ku kifo kino n'okumusiba ng'oluvannyuma lw'okubeera nga yabalaze titali ku sayidi yaabwe era tali ku sayidi y'amateeka makyamu gagenda kubeera nga gakwata Uganda kubeera nga bagiteeka mu mikono egy'abasajja okugifuula eggwanga ery'abakabbulu. Kakati njagala osooka owulirize nnyo ebigambo ebyolekeddwa omusajja ono nga General Muzikane Lugaba nkugambye yavuddeyo n'ategeeza omusajja ono ku mukutu gwe n'amugamba you should be careful about your statements. Kakati General Muhoozi bwino azuuse nga kyandibanga okumenya kwa banka enkulu kabadde kagenderere omusajja ono okwongera okumuteeka ku nninga okumuteeka ku kisenge n'okwera nga tebamugulako emisango emikakali okukomekkerera nga yandisibwa. Okimanyi gavana ali mu strike genda mu kkomera oba okufiirwa omulimu due to that attempt yabaddewo nga balina ekyebbeeyi kye baatutte mu banka tebagala kibagamba ate nga ne banka bwekola statement eri public eyinza kukyatula bakasitoma nga mmwe mujja kutya bannansi mujja kutya kati it is between the governor ne bakama be baboosi ntegeeza Museveni bamafia era gavana amanyi bye baatutte statement egamba tebaatutte ssente kisoboka okuba tebaatutte ssente naye nga balina kye baatutte ekiteeka gavana mu butyabaga kuba ekimuteeka mu position nti yamisuzinze office kuba yaganye etteeka liri so wano wembuliza omunauganda yina agenda okundaba nti Bank of Uganda gy'osuubira esinga okubayo n'obukuumi bagizinze. Bank of Uganda bakulaze nti bulimu abalina ebisumuluzo tebakulaze bamenye bagana kitwaga nti yabadde inside job waliwo yabayambye kombo ng'akola munda mu byammwe ebyo byakufumitiriza naye Bank of Uganda bw'okuba eggulire nti twabbiddwa kuba munaye ebintu ebimu byatwaliddwa ebatugamba how safe are you bw'ateekayo ebintu gwegwanga osuubira eggwanga lino liyinza okukuuma gwe munnansi nga banka esobola kukuuma Bank of Uganda. Njagala gwalaba video yange ombuulire Museveni ne banne bakyasobola okukuuma nga Bank of Uganda tebasobola gikuuma. Bana abasajja baliyo balina obutiba bw'essente. Waliwo keesi yayita mujjukirwa abasajja beekubira biliyoni 9 bali bakola mu banka wali mwaka kyowo Abanyuganda bebasiba mu beekubirako ssente obubumbi 9 oba 9 mujasi zaabwe zakukozesa bukozesa. There was that scandal also. Scandal mujja kunterako mu comment section ne scandal kye n'abasebo beekubira ssente zino ssente bali bagenda kuziyingiza ne baleetamu n'ezaabwe ziri extra zaabwe zakubeera mu bakozesa waka. These are almost like 90 billions. Abasajja bali eyo balina bupuleti bw'essente ba mafia ne mmwe temwebuuza waki abasajja bano abaleme mugala ne mudduka nti mwagala sente za sako zibeerawo abayimbi we mudduka nti mwagala buyambi sente zammwe zibeerawo babulonga we mwekubira endu nti mwagala ssente obumbi atimanyi 5 bubeerawo ezo bazikuba kiro we wojja no presenting zi proposals zammwe ne bajja approving bwe ngo babukubisa ekiro
oba sente bazikubisizza ggulu oba wa abasajja bano eri wansi mu tawuni najja Bank of Uganda najja omusajja yavudde eri nayingira Bank of Uganda kwegolabanga firimu ng'oli nakoona ku ndabirwamu nayingira nagenda najjayo variable items with all the security nga kakati n'ebitundu ebyo byonna babiteekamu abakuuma ddembe bonna buli woolaga ne bwoyasimula waliwo abakika kya musirikale so nze nsuubira eza gavana yanyeezezza omukulu babadde bamusuubira okuzinira ku ntoli okukuba enduulu nti ebeewo kubanga eyo biiru gye baleeta sovereignty biiru si ya Uganda biiru ya Museveni ng'omuntu era kwegenda okuyamba yabatabani be bazzukulu be n'abantu ekye bazimba ekintu kubanga eyo biiru bagikopye North Korea era ono gavana babadde bamusuubira kubanga bano abasajja ekizibu kye balina abaasomako naddala ng'oyo omusajja yasomera ebweru etindi togenda mukozesa nga bugologoosibwa wano bwotwala ekyankwanzi era yajja kujja kuyogere professional then lugaawe so kati kyatwewunyisiza naffe ng'ababeera mu kyalo are we safe if thieves can attack Bank of Uganda and they steal valuable items? Are we really safe as a country? Tagadde okubalaga ku musajja gwe twakutte ennaku 3-4 eziyise mabega. Omwami ono nga tusinziira ku information gye tufunye mu public abadde wano mu Kampala naye nga twakizudde nti abadde yenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga atambuza ebiragalalagala. Era information gye twafunye kuva mu bantu baffe ababeera sites z'ensasa so ebiragalalagala bye twamusanze ne bano babadde nabo wano omukyalo ono Udo Anointing actually twamusanze mu nyumba ye nono omwami so bibakola bibadde wamu wadde agezaako okwegaana nti tabamanyi so nga tukolaganira wamu ne sister agencies nyingi Uganda Police ne intelligence organs twasobodde okwata omwami ono gwe bayita Mugisha Keith King. Omwami ono enzaalwa ye Bufumbira mu parish ye Gasiza Nyakabande sub county mu district ye Kisoro Jasibuka. Ate kati abadde asula eno Nsasa mu Kira municipality. Omwami ono alina companies eziri zechimpatira eziri fake zabadde running wano ate alina ebintu byakola bye twamusanze nabyo nga bimenya amateeka ga Uganda. Twakizudde nti nga 2010 omwami ono Mugisha yakwatibwa ku kisaawe Nairobi ku Jomo Kenyatta International Airport Nairobi nga bamusanze ne ebiralagalagala ebya cocaine nga amuja eruyi lwa Brazil era bamutwala mu kooti ne bamusalira emyaka 12 e Nairobi na servinga emyaka 12 mu mabusu era naavaayo era Kenya emtegeranga omusajja omuzibu ennyo atambuza biragalalagala nga cocaine. Omwami ono twamusanze nga alina ebiwandiiko by'emirundi mingi ate by'amawanga mangi. Twamusanze ne passport eya Uganda, passport ya Seychelles, passport ye Eswatini ye luli twali tugita baba gita Swaziland, Belgium, United Kingdom ne passport ye Brazil. Era twakitegedde nti lumu bamukwatira e Brazil
nga waliwo ebiragalalagala byali atutteyo naye ne bamutwala mu kooti ne bamugezako okumuwa bondi nga ne bamukwata n'awaayo passport ye Uganda emu ku passport ze yalina. Kati bwe bamuwa bondi n'afubutukayo ng'akozesa passport eya Brazil era n'afuluma n'ajja wano e Uganda. Kati twakizudde nga tusinziira ku rekodi za Interpol nti omwami ono bamwetaaga mu ggwanga ly'e Brazil. Omwami ono abadde akozesa motoka z'amaanyi mu kubo nga Benz V8 Land Cruiser. Bw'omusanga mu kubo emotoka zino eziriko obutwala obumyasa obwa red, blue, green ne complete ne siren ku kubo nga teri amuyimiriza. Bw'asanga ba traffic mu kubo nga abakuba bukubi mataala ng'ayitawo. Nga bino byonna abikola of course kugezaako kulaga amaanyi ge. Ate twakizudde nti abadde yeeyita ambassador naye nga emotoka z'abadde avuga zibeerako private number plates naye nga ye munda oluusi abeera nga ayambadde uniform z'amagye nga ayambadde IDs eza United Nations nga alina ebbaluwa ez'ekimpatiira kuva mu ofisi ya president nga bwe muzirabye wali nga kwegamba okumulaba kyandibadde kizibu nnyo okumukwata mu kubo. Era gy'abadde asula ensasa mu Kira municipality wabweru yabadde yateekako ekipande ekinene nga kiraga nti eno residence ya ambassador nga yawandikako ambassadors residence. Era n'omusirikale akuuma ewuwe abadde yamuwa military uniform nga gyayambala ogezaako okulaba nti atiisatiisa abantu ababa bayitaawo ewuwe. So twamusanze ne banne babiri, omukyalo ono Udo Anointing n'ono omwami bamuyita Ikemefuna, ono omwami abadde wano Omunigeria. Abanigeria babiri era kiteeberezebwa nti abadde akolagana na bano okutambuza ebiragalalagala mu mawanga ag'enjawulo. Kakati bwe twakoze search mu maka ge ensasa twazudde ebintu biyitirivu. Twazudde emundu ennene ennyo eyo machine gun nga bwe mugirabye, ne tuzuula pistol, amasasi, walkie talkies, engato z'ekimagye, twazudde passport. Alina passport nga 6 eya Uganda, eya Brazil, eya Seychelles, eya UK. Passport zonna azirina. Nabeera ne national ID ye Kenya. Kati ye ebintu bye byakola bw'omukwatira Kenya ng'ajjayo national ID ye Kenya okulaga nti muna Kenya. Bw'omukwatira mu Uganda ng'ajjayo passport ye Uganda ne national ID. Bwe bamukwatira eri Brazil yajjayo passport eye Uganda naye kyokka ne bamuwa bond ku polisi yena ye Brazil. Naye bwe bamuwa bond yabulawo nnaku nga 2 n'afubutuka e Brazil n'akomawo eno ng'akozesa passport ye Brazil nga bwemugirabye. So kwegamba abadde operatinga ebintu bye ebiri complicated byetutategeera, era kati gye tuli kukola investigations ez'enjawulo okugezaako okulaba nti okusookera ddala tukwata banne babadde akolagana nabo kubanga abadde operatinga ring. N'ekirala emundu ezo abadde agezaako okutulaga nti alina license yazo naye tetumanyi oba license za bicupuli oba ntuufu. Twamusanze ne jackets ezo nga bwe mutulabye eza military, enkofiira, vests, walkie talkies ezo obulinga obwempuliziganya bwe bayita walkie talkies mu Luganda oba tubiyita tutya radio call mu Luganda, radio call okay, radio call mu Luganda radio call ne satellite phone, ne satellite phone. Kwegamba ebintu byabadde alina nga bikola detach number. Ne tubeere
twamusanze ne IDs eza UN zino weziti IDs zino za UN United Nations, IDs za Uganda, IDs za Kenya, passport za Brazil, za Seychelles, za Eswatini. Kwegamba omwami abadde ali self contained nga buli kimu akirina. So kakati ministry nga bweri nti ministry ya security emphasizing tetukiriziganya nekintu kyona ekikwatagana ne okutambuza ebiralagalagala drug trafficking. So no kukola ki no kwerimbika mu maje ng'ogezaako okulaba nti tebakukwata ega weeyisa okuba nga oli musirikale wadde nga toli. So kakati twagala kukubiriza Abannayuganda ebweru eyo especially gye musula nga kati mu areas z'ensasa gye twakwatidde ono nti mubeere vigilant. Bw'olaba omuntu yeeyisa mu ngeri y'ekiferefere atambula n'emmotoka eriko private number plate naye nga eriko ebitaala ebyo eriko sirens, muje mutubulire information eno mpola mpola mu confidence nga bwe twafunye information eno okuva mu areas z'ensasa. Kati bwe tumuwa public bwe tuwa information tujja kubanga abantu bano tubasika mpola mpola tubajja mu community. Kubanga kati tomanya musajja abadde alina n'emundu ate bwe tukebedde amasasi waliwo amasasi agabulako wotunulira mu pocket y'amasasi gateekamu waliwo agabulako. Kiba kitegeeza nti gali amalala ayinza okubanga waliwo abantu beyatta. Tomanya investigation zijja kubanga ziriviringa ebyo. Era n'ekirala bw'olabanga mu community eyo abantu batambuza ebiragalalagala nga bino katusuubira okubeeramu engeri y'enjaga. Tomanya mulimu ki era bino tugenda kubitwala ku laboratory tulabe nga babisubjectinga to forensic check tulabe nti ebintu si bya bulabe eri abantu. Naye nga ebintu byonna bimulabye wano byavudde mu maka g'ono omwami King ono omufumbira ng'aviira mu Kisoro Gasiza sub county mu Ggomola lya Gasiza, naye ng'alina ebimutambuza ebimwogerako ebiwandiiko bya mirundi nga 6 mu mawanga 6. So ono international drug dealer awedde emirimu era kati tugezaako okuassemblinga evidence eno n'okumubuulirizako tulabe oba waliwo baani bebakolagana nabo ne companies zino z'ekimpatiira zabadde yateekawo tugeze okulaba nti tuassemblinga bino byonna tumutwale mu kooti balabe ekyokumukolera. So nga maliriza njagala okukubiriza Abannayuganda once again mubeere bakalaba gye mubeere eyo. Abantu bano naddala bano abavuga mmotoka ennene zino eziriko n'obugombe n'ebutaala bwa red blue ku kubo nga batiisatiisa naye nga olabako namba ya private. Mulina okubanga mutwa information eno kubanga gye tuyite eyo wali abantu aba intimidating abantu ku kubo n'omusanga nga ali mu mmotoka ennene bweti nga ayagala kuyisa abantu bali mu line yayisaawo taagala kuwuliriza ba traffic officers mu nkubo ne bwe bagezaako okumiza aba tasobola kuyimirira kubanga aba atya nti bajja kumukwata. So abantu bwe batyo bwemufuna information mujje mutubuulire mpola mpola tujogezaako tulabe nti tuinvestigatinga abantu bano. So yeyo information gye twagadde okubabuulira leero tusazeewo nti ennaku ze 40 zaweddeko era tumuparedinze wano nga twagala kulaga abantu ebweru eyo nti bulijjo omwami ono mubadde mumulaba naddala abantu bano ababeera ensasa mu Kiradi municipality mubadde mumulaba engeri gy'abadde yeeyisaamu yeeyitanga diplomat abadde yeeyita ambassador nga ne wasula yateekako ku gate kwendi ambassadors residence ewuwe
sebo yatekawo ambassador residence n'ebintu abadde atambuzanga diplomat. Kano kataaga ge mulaba kano katambulirako abantu abakungu aba diplomats abatasasula musolo ku airport ne ku borders. Kati ye ensawo ye yabadde yatekako diplomatic mail nga tebasobola na kucheckinga mu nsebo ayitawo nga mukungu ensawo kasita balabako diplomatic mail nga bagiwerekera buwerekezi nefuluma nga tebasobola kucheckinga. So ono mwami obulamu bwabaddemu. So njagala tubeere abakalaba naddala eyo ku airport ba officers baffe abakola ku airport URA immigration mubeere so vigilant nti si bule kyemulaba nti diplomatic mail ebeera diplomatic mugezeeko okusubjectinga abantu bano ku checks kubanga ono bw'omusanga ne maasi ye nga bw'alabika omusajja munene, musajja alabika bulungi, musajja alina atambula n'esente nyingi, atambula ne passport nyingi, atambula ne alina ne bwokebera alina ne ID esoma diplomat esoma UN nga tosobola na real kukola ki okumucekinga. Bw'omulaba nga atambula munene bulungi mugumivu alina ID ya UN alina baga nga iriko diplomatic mail nebwomugoberera n'okutuuka ewe ojja kumusangayo ng'aliku diplomatic residence ndoza oba akomawo nogamba no diplomat. Nedda tugezeeko okubeera bakalaba eyo mu community. Abantu nga we bano bazibu nnyo tujja kubanga tubakwata kubanga kati tutamanyi ono omwami abantu bameka batuusizaako obulabe oba bantu bameka abafudde oluvannyuma lw'olu kubanga tosobola kunkonvisinga nti emundu ezo abadde yaziteeka for decoration mu maka ge. Ayinza okubanga waliwo n'ebintu ebimu byeyenyigiramu ng'obubbi nga bwa armed robbery kubanga abadde emundu zo abadde azirina. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Aga ono omusajja nga Brazil tugenda kukolagana ne Interpol. Tugenda kukolagana ne Interpol tugezeeko okulaba nti tumuweerezaayo kubanga kati twasanga alina passport zino esinga Brazil alina okubeera ansagalo yafuna ate passport ene Brazil waliwo passport eza UK yafuna ate passport ya UK. So tujja kukola ki tujja kubanga tuinvolvinga international police gyetuyita Interpol ogezaako okulaba nti bamunoonyerezako. So kubanga ono ali international criminal si national drug dealer ali international drug dealer. Tugenda kulaba nti tukolagana ne Interpol ogezaako okulaba nti tufuna abantu bakolagana nabyo mu mawanga ago gonna Eswatini, Seychelles, Kenya, UK. Passport zino yazifuna atya ne Nigeria mutwalite era ne mundu eno gaba muzirabe nyingi ne mundu eno si mundu gyogamba nti bagenda okukwera ko license bati bakwera ku check ku pistol bati bakwera ko zandi bajja kukwera bafa license bakwe eno ogenda kuba ki ogenda kuba barebozi ogenda kuba ensolo balyoka kuba eno license kwenya license chemanyi si eno muntu wene just mayinja. So ebyo abantu bano babategeera era babalaba mu community eyo ate bwe balaba bajja wano batubulire information eno. Mwebale nnyo mwebale ddala. Wato wa traffic omusaasira ali ku kkubo tamanyi kubanga simotoka nti gyolaba nti eriko private number plate ne siren nti ebeera nkyamu waliwo entuufu waliwo n'enkyamu. Kakati wa traffic tosobola kumanya nti ono mutuufu ono mukyamu okujjako ng'afunye information kyovudde olaba
badde bagamba nti mwe public mutwe information bwolaba wa traffic n'omugamba waliwo motoka eyita kuno ku kubo eyitako buli lunaku naye nga omuntu oyo mukyamu n'osooka wa traffic information eyo kiva kituyamba ajja kumukola naye kati bw'aba talina information eyo yafunye prior kimuzibuwalira okutegeera ani omutuufu ani atali mutuufu kubanga kyo kituufu nti mu kubo mulimu abalini private number plates naye nga balinako sirens ezo naye nga batuufu yes sir.